Kawuma agamba nti yasooka kukozesebwa oluvannyuma ne yeetandikirawo ekifo ekikye ng'amaze okuyiga omulimu nga bwe gutambula era nga kyetaagisa omuntu okusooka okuguyiga alyoke agutandike. So kiba kirungi omuntu n'osooka n'osoma n'omanya nti ekintu kye ŋŋenda otandika kino kitambula kitya, kibeera kitya, ani akigula, nkikola ntya. Asonze ku byetaagisa okutandika omulimu guno omuli entandikwa, ekifo wamu n'ebirala. Ono ye yatandika n'akakadde kamu n'ekitundu kwe yapangisa ekifo emyezi 2 okugulako amayinja motoka 3, mashini 2 ezisala amayinja za mitwalo 17 buli emu n'okusasula amasannyalaze. Nina nkola nentereka akatono ke nabanga nako okukakana nga nkoze eki nga nange nfunyewo akasente akatonotono nentandikawo ekyange. Atulaze ensaasaanya ye ku motoka y'amayinja emu gy'aba aleese era ng'agamba nti agisaasaanyizaako emitwalo 6 ku 65 olwo n'aggyamu akakadde kamu n'emitwalo 5 ku 10. Talina bbanga ttuufu mwatundira mayinja gano nga ne bakasitoma bamusanga awo waakolera. Kawuma atulaze enjawulo eri mu mayinja gano ng'esinziira ku wa gye gaggyibwa. Obugumu bwalyo ne kkala yalyo erireetera okwawukana. Nolabira ddala nti lino lyanjawulo kuliriwa era kisinziira n'ensala gy'oba olisazeemu. Kati erisinga obugumu lye lino eriva emukono lyo ligumu nnyo. Yadde nga abantu abamu bagula amayinja gano okugassa ku bizimbe byabwe okulabika obulungi, Kawuma agamba nti abalala bagagula lwa kwongera bugumu ku bizimbe byabwe bireme okuyitamu amazzi. Amayinja gano galina kirene nnyo kye gongera ku nnyumba. Ng'oggyeko kubanga abasinga bagamba nti ngaguze lwa kunyirira kwa nnyumba. Naye bulijjo ozimba amayinja ku nnyumba gava ne mu kyokugamba nti gaginyiriza wabula gagigumya. Mu mwaka omulamba gw'amaze ng'akola omulimu guno agamba nti ensimbi z'akola azizza mu bizinensi ye era nga kati awezezza kapito wa Bukedde 7 okuva ku kadde akamu n'ekitundu ke yatandika nako. Kubanga nayagala nsooke nteekemu kubanga bwe nfuna yakakadde n'enkajjamu ale n'engula poloti ate bizinensi eba esaanawo. Kati mba ninasooka n'enkuuma omulimu ogwo ne gukulaakulana bulungi kati awo nsobola okuggyamu kubanga omuntu yatandika n'akakadde akamu n'ekitundu kati ndabika mpeza obukadde 7. Kozesa abantu abalala 5 nga bonna bakola emirimu egy'enjawulo omuli okusala n'okulamba amayinja agagenda okusalibwa. Olunaku asaasaanya ensimbi eziri wakati w'emitwalo 56 ku bakozi n'amasannyalaze wabula nga yo ennyingiza esinziira ku ngeri bakasitoma gye babazzeemu. Amasannyalaze naye kati engeri gye nina mashini 2 kitegeeza nkubisaamu tayimuzi 2 ne gubeera omutwalo gumu 10,000 buli lunaku. Kati olunaku nfulumya wakati w'emitwalo 6 n'etaano awo. Kisinziira omanyi ebintu bino bye lutunda si buli lunaku nti ojja ttunda. Kasitoma ajja waakola ki waageetaagidde. Kawuma ye yagalya mu mulimu gwe olw'okuba nti talina kusomoozebwa nnyo kuli awo okuggyako amayinja agatali ku mulembe agamuviiramu okufiirizibwa ensimbi. Teziringa nnyaanya nti zigenda kuvunda enkya ne bw'anajja omwaka ogujja agenda gasangawo nga weegali awo tegakusaze temuli loosi kaŋŋambe bwe nti kubanga kyoteekamu oteeka okijjamu alisi n'ofunamu n'amagoba. Ndi Sharifu Sebunya, Bukedde TV, Agafuna.